omuntu omuyabayaba mugende empola ngamba atalina nnyo wano taba na ddiini magoma gavugira aliwo akutundira ku kintu ekitono ogira bodi ng'agenda kiri akakakadde n'akufiiriza obukaddaaga naye ng'ate golooza nti nno ye munno weewalenga nnyo omuntu atamanyi kiki akola kyonna gwe mwannyoko nga ayagala nnyo ssente nga talina kyakola asobola okufuna engeri gy'akupangira wakati takupangira omuwala gwe banaazikuula naye brother kankufunireyo kino kankubune naye nga naye bwakigamba oyo bwakuwa ontemerako akange gwolowooza interest ye yabadde mu kufunira kumbe yabadde alina waakola ki waabaliza waliyo abaliyo nga abakoddomi bagawolooza tebaliyo bulungi nnyo oli n'abeera gy'abadde nga gy'ali naye n'agenda ng'ali eyo ali wa sisita we nga yafuukira mukoddomi we ekizibu yajja bw'ati buli kaseera yabalira sisita okole kino ensa yaabwe gweddayo batunuulire nabonna bonna abalaba bagende bakatunuulire agenda okwekanga omubuuza naye omukoddomi ono akola ki ogenda okuwekanga ng'omutima ogwo gubeerawo tegubeera na bwesigwa oba okitegeera kyengezaako okugamba mulimu omuntu nga tesobola kuba na bwesigwa nga gwe okuyitamu gwe batte omuntu okuyitamu nga tekiriiko ddakika kasita aba nga afuna okitegeera obeera awo n'akusoma n'amanyi ekyetaago kyo n'abanga akuyamba n'okuyamba naye ng'alina waagenda okutemera that is their survival we bato bwe babeera tebakikulimba omuntu asobola okuimprovinga mu credit scores ze akikola atya anti kati gwe kakati tunuulira kyonna kyewe nafula nebakanaga butuufu byodabikoze eno dandikosasula ande oba wuli obulumi nkyuseemu ntandikosasula amabanja akwata n'atandika okukozesa ebidagaladagala n'okutuuka olwaleero tamanyi bwe yatuukayo era olugendo lw'okuvaayo oyinza oddumunyonyola ng'akiraba nti kizibu naye buli kimu kyonna mu nsi kijja nakumanya nakumalirira oyinza okumanya n'obula obumalirivu oyinza okuba omumalirivu nga naye tomanyi ate omuntu atamanyi kizibu nnyo okumalirira omalirira ku ki ngenda kukola ki olina okuba okusookera ddala ng'okimanyi kakati oyo gwogambye nina credit score wambi weebuuze mukulu bate waliwo omuntu ayinza kati okuba nga alina ekizibu kya mitwalo 10 nekimutwala nga mu butuufu bw'atunula eno n'atunula eno tewaliiwo bonna bamumanyi kati ate be basinga obungi era oli bw'omugamba nti nno yinza okuba nga nsobiiyo olw'ensonga nti abasinga obungi we bali bajja kuyomba naye ensi ekuwa omuwendo gwo omuwendo gwo guyinza okuba nga si gwa ssente naye nga guli mu mpisayo guli mu nsaayo mulimu kojja ayinza okujja ku mukolo n'aweebwa ekitiibwa naye nga yaleese enkota ya ttooke naye okusinziiranga bw'ali bw'atuuka emikolo ng'egyo agibeerako ka transport kakamutwala abakakola ki tagenda kusabiriza natwakeereyeko kuva lumwa ngamba mbadde ndi awo mbadde nnoonya zange za transport naye mukama yansaasidde nazze nazo we nazifunye bw'oti n'abaleetera enkota y'etto bamanyi otajja tutawaana bamanyi era bagenda mangu okumubuuza mubamugo oba wakatuuka bannekojja tusaliza okulaba ekyadagwa gira wano jangu otuule wano genda nankani jangu ono muwa omutwalo oyo agenda wali asoda agamba oyongerabe kyekibuuza nga yakatuuka bw'ati tasaba alagira bulagizi genda gwoleete wali soda kyana kino sooka otuule wano simanyi ne keeki balinayo gira zino waliwo ezitumbiira bweziti ezira bweti omugamba nti mafini ezo mugamba mutya mwanyiriridde simanyi nawe bakuleetere ng'ali ku bbiiru ye komanina munyumya ne mubinyumya naye nga bwe yazze talina kyaleese meeting tazibaddemu ne mumala omukolo ng'abasumbuwa busumbuyi n'alinda abazaala
abazadde ayineza bwagira bwati tobamanyi abo mutuuse ku mikolo mwatuuse buli lwabeera mu kasonda olinamu ekifo olinamu ekifo n'ogamba nange olusemera okwamu era muba mukyamalya yangu wakojja mulinamu ekifo wuuyajja n'otandika okukola ki n'otandika n'okuteekawo abatagenda n'otandika okuteekawo abatagenda bannaye si mu bubi olaba mu mikolo eyo gye tugenda ddala nga tugenze ewantu wala okuziika lwakubaawo nga abantu tebajja kukyagala kukyogerako naye mu butuufu osimbula olugendo olwo nga mwagenze ddala mugenze wala obaako nekyaliiwo gwe mugenda nga munyumya ebiboozi byammwe ebyekisiru ne mugenda ne mutambula ne mujja kagonja akamwe nga mukuba ekiboozi kati buba munva emagombe bwe muti omuntu n'agenda n'abayingiramu n'akubuuza olinamu ekifo kwegamba agenda akiri nti muva kuziika emunyumya n'akubuuza mulinamu ekifo nomugaa twaze nesenga gundi mujja kufuna emunyiga nga ate ne bwomugamba nti no nazze ne gundi nga bonna boyogera bali imaginary naye afuba okulaba bode tewaliwo kifo ky'abantu bameka naye ze mmotoka tusobola ozituulamu abaana ne mmotoka y'olwedda agikola piikinga omuntu bw'omulaba nga tagambye nti ye muleke kati naawe ebiseera ebisinga bw'oba ogaana omuntu okuyingira bambi bamwangu muweeyo omutwalo muweeyo omutwalo afune wakola ki afune we yenyiga naye se omubaamu oli atakirowooza nako takuwa na paasi yonna nti mpaayo omuki omutwalo wooyimirira naye waayimirira n'ogamba nfudde ali banyabo ne bassebo tubalamusizza tubaaniriza ate nate it's a Saturday omwezi nagwo gutambula ogw'omunaana guno mwezi nno gwa mukisa omwezi ogw'omunaana guno mwezi gwa mukisa guno mubaamu bingi nnyo babitegeera mubitegeera naye nga muli mutya banyabo ne bassebo bwetyo bwe tutandise nze Sesanga Bate the Great Kura Extra Digest mugoba nsonga every single Saturday tuba mu klasi yaffe ne Hajj Yasin Bakaluba Properties tulina muno omulwadde wano twayise naye tujja mugumira naye mumuweerezeeko ku ssaala Haji ogamba otya wasiza otya ndi bulungi mwasise mutya basewo ne bannyabo kansuubire muli bulungi muli steady seera kyakusoma nga ate bwe tunyumirwa baŋŋambye nsooke nkuyiseemu eggaali olwaleero luno nga nkuyimbiramu akayimba ti happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ajja kutandika okuba oli anti eddiini tekkiriza birthday bagende balera bagambye bya muzeeyi byeyagamba happy birthday Haji Yasin Bakaluba Ssekinywanyi mu bintu Mukama bye yanyamba omanyi siri muntu wa bidongo kwega ebyo n'ebifo ebisanyukirwamu twade tuzze n'omuzindaalo naye ate ne toli wa bidongo naye nkozesa ekidongo ekyange ekyekinnansi mulimu ngenda nenda abantu nga bali obulamu bwabwe kati nga bwolaba gamba Afrika egenda kuteekawo ekivulu kati mulino ogamba abantu bwe bandaba obuvidiyo baba bakuba omanyi balimu abantu abampamba nga balinga oba abagala okulaga abantu nti ndi munaddiini toli mukkiriza like obukule ninga omukulembeze wa ddiini kisitategeera abantu mbalaba bakola emikolo gyabwe ne baleeta abaana baabwe nga banjula ne bazina amazina ne bakola ki tebabafiirako oli talina kyamugera naye gendayo zine omulaba kale Haji kyoyo kati abantu mubamulo ngamba tuli oli ompulidde nga ndi kazindaalo ombulirira ki not even okuba omusomesa mu muzikiti gwe naye ogenda n'ogamba abantu lwaki munneesibako kwegamba mulinga abansubwa ennyo muwulira nina kubeera olina kubeera sheyi Bakaluba Yasin olina okuwulira ekigambo siri mu nveeko era saagala kubalimba kolingyo teriye sibajja kubalimba era bwe mbeera mu mmotoka yange eyo obuyimba bwa Celine Dion bukuba ne bubeera omwo ne buyiringita ettaali olirina lwakutaano bwejagala nga nteekamu
njagala nnyo Zayn Maher oyo alina obuyimba bwa nyimbira obulungi teekamu Kalbi Filmadi na nekawulya nengenda bwe nvaako nenteekamu Celine Dion wange nenteekako kabako abusibawulira nenteekamu ba Whitney nempuliriza njagala nnyo country music kati sinzonga ate nze Mukama Katonda yansaasira Ken Rogers n'owulirizaamu Kenny Rogers Don Williams Dolly Parton mbeerawo mpuliriza bu music bwange nze Mukama Katonda yannyamba seefuula kye siri to fit in naye ate weebunze ababivumirira olumu muzzeeko Mukama omugaye erinnya Celine Dion wali oliwuliddeko ajja kuwulya ennyimba nga 5 zayimba omugambe bazikuwandiikira buwandiikizi wansi mbiraba ku TikTok n'otabiyitako TikTok bwe scrolling era bonna basanga kati abazaalibwa mu myaka gyaffe abanyumirwa music yawo wa 90s bonna bajja boogerako nti twawulira abasajja Michael Lands to rock mulimu abantu abayimba Westlife nga bonna babumanyi naye kaakati balina ababagamba kati ne bakikwatira ddala ne bakikola ki temuonoona babuwulirizeyo ekiro waba alina madamu nga bali omu buliri bagenda kuwummulamu n'akateekako omwana n'ayiringisa ejjinja It was all coming back to me. Nateeka eri emikanzu. Tuwemalako eddembe. Happy birthday. Otuuse mu myaka kati olina okubalansingira diet. Era nkigambye. Obadde ondeetedde keeki. Tudda nogaana tokyalya keeki. Wange wavudde ku muceere. Kati gye myako lya kawunga. Muwogo ngenda kulya matooke ndabe ennaku 3 ezisooka zinabe begamba otandise okugezesa kinapitinga n'omubiri gwo n'obulamu ekitakulwaze okukula kwetta musajja watu abadde yeeriira enkoko y'ennyama yo otandise ogisosola twakedde jjo eri gye twakedde ku mirimu gye twabadde wabira nazuukuse ku makya siina kye nalidde ne tuvaayo ne tugenda okuziika kuziika gwe nabadde nziikirako yabadde mukwano gwange mu butuufu twavuddeyo Magombe twavudde saa zigenda kumpi mwemu naye nkomawo nga saagala kuvaawo ng'obudde bukyali kuba munnange neŋŋaaka mukuumeko wezaawereredde awo emu nga mpulira ne kamunguluza atandise wabuza ne waliyoko ku kaceere yabadde alayidde n'akoma nekupasa muceere nguvuddeko era nga weesa Mukama Katonda saasira lwe luba lusembayo akaceere kabadde ka basmati oba yafudde ki kabadde ka basmati nina gye nali ne banjawulira omuceere nanga atwala gwe bayita yafudde ki era gwe bayitanga kitalo baguyita kitalo bikifudufudu naye mwana watu mulimu ebiceere ebyo bikifudu waliwo ekiceere bannange ekyabanga mwaka woowo super wedda yabeeranga mwaka woowo ekyo ekyabanga muuko ka starch bakifumbanga owulirira eri nti abaneiba bagufumbye naye kati ate waliwo abakafumbanga ate ne bamala ate ne naasuula namuuko n'akazigo kaakati akaceere ako baakabeganga ku makya ne bakakusuulira mu container n'amala n'alekako waggulu olubaati ebbaati lyennyini ne kakola akabembe n'ayiwako waggulu amanda tonyinoonera simanyi oli mukadde kubanga betwalaba byonna byebimu akabembe ako kati fe obuzibu bwe twalina mu biseera bya 90s nga emmere bagijjula Beatrice Akera asoma mawulire n'olinda amawulire ga UTV gakube muli ekamere wokawulira nga kakube ng'ogamba obuuka essaawa yeeyo kati ate babanga bagufumba waliwo ekisaawe baatuukanga bannyulula amazzi ne mujja ne bagateekawo mu kitamu nasooka buli omu ne bamuwaako okwo n'olyonkokawuza n'owuuta ng'omanye ekiceere kyammwe kikola ki weekiri kati ekiceere ekyo naye luli nno neewayiriza byenkugambye nti nno ekiceere ekyo twakitwalanga ku ssomero mu butuufu ewaffe twali balimi emmere ey'omuceere teyabangawo naye nga ku ssomero waliwo nabeererako ebukota waliwo omuvubuka bamuyitanga Asadu yaleeta ekiceere ekyo ng'akireeta mu container
nakusumulwa bwati n'okitunulira munda n'ogaa nti kyeyo eva nga akawo kabeera sitedde akannyokeeko n'olyonka olumu nga baali bagagga ebiseera ebyo okimanyi okusiba omuceere obeera wa lusamba lwa naye kati asiba omuceere ye mwavu kuba gwe gwa layisi n'akawunga kati ffe ewaffe awo byalinga ate byakuyiyiriza kati ffe ewaffe famire baatuzaalanga abaana babiri wabangako omuntu gw'opeyalinga naye kati bonna obiraba ate muzeeyife obwenkanya bwe yayagalanga okukola awaka bwe baaleetanga ekintu nti oba kabalagala muli abaana bameka 14 nga bwebuba 7 nga babusalamu webuba bwebu nga babuteekaawo naye eva okupiikinga ekyokulya nga bava bukulu omukulu paka ku mutaa akolaki paka ku mutaa asembayo naye ebizibu biri mu nsi naye fe abato twagendanga okutuuka baba baleese bikajjo ng'ebyo evanga mulyansigo naye kyeyakolanga ng'ate baleetawo buno obuberenge bwe baleetawo obwabateera ogenda okulaba ng'alina engeri gyakibalansingamu abasajja abo yalidde ensigo yalidde ensigo kapaani nga gwe basooka nga waje bakwakamu n'akatundu kati ffe twalinga peya onina mwannyinaze gwe nasomanga naye mwannyinaze nga maama yali awaka kati gwe obaawo olya kati ku neighborhood awo nga tulinawo community y'abanubbi nga bakola egundi ezo entungo nga basiika ne bukabalagala naye ng'ero banekabalagala nga awunya akawoowo ku makya naye mba muyita buyisi we basiika nga mwana wali yakikola kakati bu container bwaffe nga batusuuliramu wabangawo buno obusero bwe baasikanga obusisi bwe bati nga naye ogenda okumulanga akalina kati gwe ng'oba ne kano akasawo akabanga akakawuzi naye ng'eno waggulu okasika bwoti otugga katugge ogenda okutuuka nga ekitabo kikubyemu mutako era buli wajjangayo okukola waaka ng'osooka kikola ki osooka kigolola naye nga bagenda ali bukabalagala obwo ne babuleeta ne babusuulamu kakati gwe ka konteyinako obanga kushuwa nga mulimu muwogo mwabanga muwogo oyo embajjo naye nga ate nno nagonga okulyoka ogw'omunya ate nagwo gwabbalirwe omanyi abedda basuulanga mu busuuzi mmere kale ng'omulungi bagujjamu nga gukummuuse naye omuntu gwalabanga ng'ateekamu obudde mu kufumba waakiri oba yakwatanga amazzi n'agassa mu omunnyo n'agasiira bw'ati n'akunkumulako okwo ogwo omunnyo n'amansirako okwo nsonyi twogera Luganda sabika ekigaawo kati bw'amansirako amazzi ago we gagenda nga gakwata gati galina olwo oluguuni lwe gateekako n'ojjayo muwogo oyo ng'awooma bulungi nga naye alimu olunaanuuka olwo kungulu kati bwe twagendanga nga olaba ku konteyina ka munno nga kalimuko kakabalagala nga n'akawoowo kakola ki ng'eyo mulimu akabajjo kati nzijukira waliwo ekiseera ekyatuuka emmanga eyo nga tulinayo bundiizi nga babuteekawo awaka ne bakwata bundiizi ne babunsuuliramu bwe babunsuuliramu konteyina ey'omulala yo sijja gyogerako tugenda okutuuka twagendera okutuukira ku break ngenda okujjayo amenvu omanyi eryenvu ng'olisibidde mu kaguuni mu kakonteyina ndowooza mwabanga mwakabugumu nga lya bulaaka bwe ngenda okuli naye nga munda libeera ddamu kati obwana nga bw'obumanyi nga erivundu we balidibetingako olirya kati ate nga mulimu ne ka section akalala akaleetanga ssente okitegeera nga kaleeta ssente ne kawaayo era nga break weetuuka nga muyimba abaleese ssente kati nga gweokwata akasente ng'okola ki ng'owaayo naye ndabika ndi mukaddemuuko omulembe ogwo guyinza okubanga twali twakayingira gwa mwami Museveni obanga bakyusa bisente nga mubikwata ne mubiwaayo olwo nassale kaakati nze bwe ndye ebigundi ebyo ne binfuukira ekizibu
olwaddako nga nzija waliwo abavubuka babeeranga mu sitenseni awo ebukoto we natuuka nga simuwa ssente nga simuwa menvu nga mubuuza olina ssente nkuwa amenvu omuvubuka coincidentally yalina ebinyaanyanyanya ebisente byanzijukira byali bya red bimyufu ng'abimpa nga muwaaki nga muwaabi si byalinga eby'ekikumi sibijjukira baali bakyusa ssente kati bwe kyalinga kya bitaano si kyakijjukira bulungi ekyekikumi nga kyakigubaguba naye nga kyenzijuka ebisente nedda yampa kyobote ng'ate babikyusizza era nange nga ntuuka ku ssomero nga nkola ki nga nzimba ninda ssente saawa bayimba okuyimba ssente ngenda okuwulira abaleese ssente nze nasitukiramu ngenda nziteekayo abambuuza ssente ozijja nempayiriza abeeka omusomesa naga abeeka tebasobola kukuwa ssente zino nga zaali nfu era kwolwo nalusiiba omuvubuka yanzibira bukoto awo kati kye nakola olwaddako ng'eryenvu liri lyanfaananira si bulungi kati ate ng'eri zonnayo wiiki nina okuleeta obwenvu kubanga akakota jjukira baba bakaleese kabeerawo kakalwe kanaakola ki kalina okuggwa mufo kya yellow banana gwe ngolya black banana ndya black banana kati kye nakola olwaddako nga ŋŋenda amenvu nagalya nkyagenda naye nga akansibewo wali nja kugatta bugassi kati nga nirabe neewusiguliddeko okusabiriza yali kazini waffe bamuyita Rajabu babeeranga eyewasenga waffe Nuuru nga ŋŋenda bwe nali obwenvu bwange ku makya nga nkwata konteyina nga ngikweka mu malagala amalagala ago galinga ayo wasudiri wateese essomero dino erya waliwo international school ebiseera ebyo walingawo abakadde ababeerawo nga ŋŋenda ku ssomero nga ndukuba ate twalwanga omusanvu guwera nga akadde kakuba nga ŋŋenda era bannange ekuba omunaku ŋŋenda okutuukawo ng'amalagala tebaagagize nga bakandudde nenoonya konteyina nenoonya konteyina nga konteyina erabika kwegamba okutereerako kuno bizibu wakula bingi muto neŋŋendewo omukadde yatuwanga ku migundi ku miyembe waliwo guti gwali gunene nnyo nga gitera okugwa neŋŋenda ne mmubuulira nti naterese konteyina yange mu migundi gyo wano naye sigikola ki sigiraba bagirina naluwona ssebo baali baterese ensonga yaliwo kale bwe tutandise banyabo ne bassebo olunaku olwaleero bwe tutandise tuli mu wiiki eno erimu amazaalibwa aga Haji abalina ebirabo mu bimuwe ab'obuyimba mu buyimbe tekiba kibi Haji waliwo kye bayita credit score okimanyi kakati wewaddeyo obutambuuli eki kye tugendako Mukama Katonda ansaasidde kyoleese nkimanyi Hajise newozuka buzukusi olinga alina kaswiti konyiga nze atalina certificate nemu egwarana certificate nemu munnange ali akati waona wakati singa certificate obadde nazo singa zikumenyera bwere era nze nti olusi Katonda waliwo byakuwanga ategeera waliwo ajati yagirinako eye yagireka mu motoka ndowooza okumala omwaka nga mulamba oba lwe yali yava ewaabwe nga talina kyekola nga eri omwo mugundi nga bakanabe be bagikyusa ne bagizaano okutuuka dda mugawo empapula nga ziweddewo twalotereka empapula alisaba ddi omulimu okugambye nze omanye waka nze muntu agendera ennyo ku bintu bibe nga bilisitedde waliyo baddeka waka nze waka ngenda netereka ebintu oba bifaananyi nembitereka kati olumu lwogambe bannange kanzigyeyoko ebifaananyi tulabeko oba olyawo nga waliwo akyewanzeeko kandabeko sooka olindeko kizzaayo ogenda okisangawo nga bakiyeeko amazzi tebabifaako mulimu abantu bo nga tebabitwala nga nsonga ajja ati certificate nze nagimugirawo nga gufuusa omugugu bakanaye be bagukyusa ne baguyiwako okwo ku omu kakati twogere how to manage credit scores eri omuntu mbulamu obwa bulijjo n'emirimu gye tukola kakati olaba
ekigambo credit score bw'oba oyagala okukizza mu lulimi olunnansi olwebwayise bukoto yalibadde nti obuzito bw'ozitowootya wetwabeereranga ebweru eyo nga egenda nejjanga eri very poor good very good excellent era ng'etandikira mu red negenda nejja mu orange ne bagiteekako ndowoozawo mu kagreen negenda paka mu kigreen ekikutte ng'era waliwo ne kampani nga Experia manyi kampani erabika yasooka mu Bungereza baali bagiyita Experia nga osasula n'ogula credit score yo kati nga bagikuweereza bw'oteekamu ssente ne zigenda nga buli muntu yenna akubanja kuba yo buli lwagira bwati nga baweereza gundi yagize bwati wano yatwala ebbanja ku ssimu n'asasula obudde bwonna era nga bw'odifaultinga nti MTN nga bw'olaba wano banaffe wano e Uganda abawuza tonteekera kuno teeka ku Airtel kuno bammanja ng'eri kakwa affectinga ne bwe zibeera pound 10 gye wali gavumenti mitwalo 5 nti uno akulumpanya yonna ng'egwa okitegeera nga olina okugimakinga sure bakugamba nti nno ssente tujja zijjangako ng'omwezi gutandika makinga sure zikola ki kweziri kati ogenda okulaba nga etereera nga lugendera bwatuuka ndooza lwalinga 805 ng'awo olikkiriya ng'era ojja kgenda mu banka bakuwe mortgage bakuwe kuba bakoze eki bakwesize kati nga okulaga ebbanja olwobadde osasula kikuyamba kati ate nga waliwo ekizibu ekirala bw'ojja nga teweewolangako nakyo kizibu oli ayinza okugamba ngenda kujja neewole naye mumpe sirina balabbi kati ate nga naawe ekyo obeera kizibu ng'era oli bwakuyamba n'akuwa interest gy'ateekako ebeera nnene nnyo lwaki tolina history tetulinako tetukulabangako oba osasula konna ke wafunanga neekaabanga katono oba kasimu kasita bakuyamba ne bakuwa gwe kasita otandika nga balabaako kokka kati ng'oteekawo bugundi ng'ofunayo ak'essimu tugambe oba watwala ntebe mu dduuka nga kukabeerako ng'ekyo nakyo kikola ki kaakati kugaye n'ataatwala nagwo mutawaana kati ate ne tugenda ku muntu ate ateewola atutta obungi nabo we busukka nakyo nga kizibu kati ali nga batandika okugamba kati ekyo kisusse afune meka nti naafuna miliyoni 10 ewagundi n'asasulako zino kubadde tawaabeerawo wali oli mufumbo omukyala akola yani akolera wa balina emyaka emeka bo wali basobola okusikowalinga ne bagaa nti emyaka gifaananye bwegiti baali bateekawo embeera ng'omuntu ayinza okuba katugambe nga bamubalidde pawundi nga 55 buli mwezi zaalina buli mwana awawaka nti bino okumuliisa n'okumulabya kati ogambye olina abaana 3 si kyakijjukira oba ekyo kyabanga wiiki kati bwe bakibala abalamu ku muwendo gw'abaana boolina olina emmotoka wali bw'okiteekako bo already sisitimu yaabwe ng'ekikola ki ng'ekibala mulundi gumu nga bagamba oyo muwe ono tomuwa era kyewuunya nga bw'obiteekamu okujjuza obujjuza bw'oti application olubeerawo bw'oti wali ng'ogamba choose submit bwe submitinga mu seconds nga 3 ng'ekubulira tukuwadde oba 10 point blank byonna nga ku system bibeerako ddayo otunule kifaanana nga wewalabanga nze nakyewuunyanga wano Abamerika bwe baba bamaliriza okulonda wemaliriza essaza lyegundi liggadde system yeegira bugizi mulundi gumu ng'egatta ng'ekuweerawo results nga muvaamu kati ebyo olumu tebyawukanako rather byawukanako mufa ate society yaffe wano engeri gyebikola ki gyebitambuzamu nti enkola yaffe wano ya analogo si ya system zifaanana bwe zityo kaakati credit score yaffe eri mu buntu
yali mu buntu mukulu batte omanyi omuntu nga ye bwe bagamba nti nno gundi amuwoze omugamba bugambi owaye gwamuwoze ziveeko okyayagala mukolagane mute ate nga waliwo abantu gye balinga tatyangako kigambo kumubanja takyangako kigambo kumwogerako nti yagaana okusasula nga tekimwesittaza naye mulimu abantu nga yatutte ebbanja ly'omuntu atuuka n'ekiseera nga obudde oli ludda sente zino nazifunye njagala kuzikola ki njagala kuzejjako nze nali awo ekyanja waliwo omukyala alinawo hardware abagiyita Viana twatandika okukolagana ndooze yali 2002 nga nooza mwenda nazimba amayumba naye kye nakola nga olumu nabanga ninamuuko n'obusente nga bukyali London naye nga making sure ngenda nenkola ki ne mwewolako nendeeta nenzija nosasula kati nga nsasula kati olumu ng'oyinza okibala on technicality nti byengenda okukola bijja kusigaza nga bimmanja 10 naye wano ka holiday kange kennina kankakola eki kankakubirire kati ozeewola ng'ozirina buli lwagenda okwagala bw'atyo okukubanja ng'ozikola ki ng'ozimuteekerako ng'owampolaayoko ne ku buno ng'obuleeta olumu ng'ogulirawo kaaki oluddako nga weewola kati ogenda okutuuka wezikuggwereddeko ddala ng'akuwa buwi ng'akantu ko ng'okamaliriza ng'ogenda kati bw'ogenda naawe gy'ogenza okukola weekubiriza mu kwekubiriza okwo ng'ozimuweereza ate omuntu bw'obanga bamugambye ngenda kusasula lwakutaano bw'olabira ddala nga tezigenda kuvaayo tezigenda kubeerayo mukubire lwakuna waayi sente zaffe zino mbadde nina ziteekako nkya naye wakyaliwo ekikyakoze ekikyagaanyeemuko enkya bwe ziba tezizze ngenda kulwana over the weekend sente ezo zijje ku Monday naye abantu bawano oli bw'akwata sente y'omuntu ng'azikira waayi wangamba okumpeereza sente gwe nnyini gwe yasuubiza gwalina okukuba ekyo tekibeera naye omuntu omusasuzi omuwulira nga yeetwalako obuvunaanyizibwa okusookera ddala nze abantu oli ayinza okukuwola kati n'olabira ngaffe hardware ne zijja oli ng'agankubanja miliyoni 6 mu butuufu ne bw'oba olina by'obadde okola kikukakatako okugamba omuntu oyo nti wairinamuuko sente ezo nno nzitegeera nga takubanjiza kuba mulimu abasukuma obusukuma invoices bo ne bakola ki ne basirika bw'oba tonnaba kuziteekayo acknowledge nkyalina ebinkuttemu naye sente zino bagenda zikola ki era bwe ziba tezigenzeeyo gwe mwennyini olina okukuba essimu owaayi sente zino nabadde nina ziteekayo olunaku lwejjo nafunye ebyabadde binkuttemu naye nina ezigenda okujja ku Lwokutaano lindako sente zino ngenda zikola ki ngenda ziteekayo mu ngeri y'okwekubiriza nti otegeera ebbanja eryo omuntu ategeera ebbanja aba yeebanja talinda kumala kukola ki kumubanja kati mulimu abantu baafuuka bagwowola otudde omubanja oyimiridde olina okumujjukiza omanyi kyekitegeeza okukubira omuntu gwewawola omusaba okukusasula obanga agamba omuntu omukulu nti tonaaba ye mwennyini yalina okukyewulira okuteekawo embeera otandike okwemwalaguza munnange mbadde n'otandika okutondawo ebizibu by'otalina kasente kaffe nno munnange kenakuwa ejjuze mbadde mbitegeera nawe bibadde bikyakkote naye nina wano katabani kange nako kabadde kandwaddemuuko simanyi bw'oyimiridde oba olinayooko olwazi omwana atannalwala ku muntu omukulu gwe wawola nga akimanyi nti alina okukola ki alina okukusasula kakati omuntu oyo bw'omala okuyita mu buzannyo obufaananye bwe buti osobola okuddamu n'omuwola kiba kigaanye ye mwennyini yakyeteekerawo ate bw'aba alina ensa nga byamulemye bulemi kusasula tadda naye mulimu era abataswala n'akomawo kinkuttemuuko wano mukulu batte mbadde nsaba onkoye nti ebyawulinga tobyogerako ate n'abantu mulimu betufunanga ogenda kuwona buwonyi akwewola k'ataano n'atagazza naye ng'omulaba ku kapasite n'ebyakola abadde asobola okudda n'akusaba obutaano
ere ejatano gambe ogamba butano buwonye gatwale gasigaze bwagasigaze omanya nti ga actinze as a deterrent obutakomawo nosaddaka ya nogalira kuba yali kimye ezalibadde zikola zalibadde zisingawo kati omuntu oyo gwolaba atwala nga asasula ne bw'aba alemereddwa nga atwala obuvunaanyizibwa omanyi omuntu ngo ojja ebintu mu bizinensi yo n'obimuwola nakkubira ye mwennyini nakugamba sente zibadde zikyankuttemuuko naye nange kimbuyaanya omutima gwange okubanga sente zo nga sinnaba zisasula saagala kukosa bizinensi yaffe ekyo kyokka omutima gwo guta owulira ddala nti nno omuntu sente zikoze eki ziganye buganye naye obuvunaanyizibwa bwabutegeera kubanga ekinnuma akikola ki akimanyi naye sebo oli otuuka n'okukuba essimu nga takyakola ki nga takyakwata kaakati ekyo kikola ki credit score yaffe wano mu Africa eri ku reputation enneeyisaayo kati ogenda okumukubira essimu bw'aba tazikwata nga ng'omanya nti nno kaakati kino kiganye ekiddako luganda kwonooneka ekiddako mukwano kukola ki kwonooneka ate wano e Uganda omuntu ataakusasule akola bino wammanga ekisookera ddala otandika okuba amasimu n'atandika okuba nga yagalese ku kyaja yabadde alina ku waali netiwaaka zikutuka yabadde ali mu kuziika kati ogenda kale nakitegedde amasimu ago conveniently agabeera mist kyekisooka ekigenda okuddako omuntu oyo kyagenda okuteekamu bw'atakwata masimu ago otandika okwebuuza lwaki tanziridde omuze oguddako takukola ki takuddira bw'aba takuddidde kyekigenda okubeerawo ogenda kunyiiga ng'akasajja kasituka alina sente zange ng'onyiiga bw'onyiiga ogenda kukola ki kola lutalo buli lwogiraba oti ng'otandika omuweereza message bw'ozimuweereza naye naawe lwaki oyogera bw'otyo sente nzimanyi olwo mutandise bw'ozimanyi bw'endaba tonsasula nga nkubira ddala okkiriza nti n'ozimanyi naye nga teweenye bw'endaba tozza nga nkubira ddaani mukwano gwo owayi nakunewabatte sente zange abadde atya nkuba amasimu gange takyakola ki ate ofaayo ngenda kwogera naye nga mwogera nga kkubira owaayi sente za Haaji nga tonnazikola ki tonnabazimu oyo naye namugambye alinde alinga yasoose okuwola abantu ebya sente naye tobiraba nkimanyi kati obwo obusente nsobola obubba bwayita obusente bwe bwakoze eki bwe bwamuyamba era bwe bumulemye okusasula kati ogenda kwadde agamba nti namanja kati ki twalinze naye kati ola wabingizaamu twawula agenda kutandika kugenda nga njogerako kati lwoddamu omukubira lwagikutte ng'eddoboozi alitta kale gyendi kale ku bya sente nabiwulira ebyo bya sente naye mwana sente zibadde zikyesisemu naye ate kaakati ogenda onjogerayogerako okitegeera anaza okumuleminga blackmail otandise ogenda ng'onjogerayogerako sente nzimanyi naye nawe obimanyi bibadde bikyakoze eki kati wabadde oyagala nkugamba eki wabadde oyagala nkunnyonnyola eki mu butuufu mubaamu naye kyotuuka ng'omuntu oswala kati gwe oli kyali wange sisobola kubanga zino sente ngenda zikozesa akuteekerawo embeera olwo otandika okubaako nekyomukoze eki kale mbitegedde kale olwo kati gwatandise mbitegedde gwe yawola mbitegedde naye amasimu gange waakiri okola ki omuntu omubuulya nti nno sente tezinnakola ki saagala buno obusente butono butwawule ng'olwo okimugamba kati gwe kyoyagala nekya sente tokyakyagala nnyo naye omukubire essimu akole ki agikwate munnyonnyole ŋŋane kati gwe kyoyagala ogenda okuddamu ogikubanga takola ki kati ng'ovaako lwaki takola ki kati tokyabanja butakwata ssimu ovudde mu kubanja sente kati okwasisa mpisa kyova onja n'omugande lwaki tukwata ssimu zange lwaki twateesa ki
kati naye kati sijikutte bwe mutyo mugenda mulyazamanya sente zawe kati webituuse mwana tugenda kwawukana bw'okyogeramu tugenda kwawukana abaana bamukubidde paasi akuggyako kati gwe mukwecyanga ng'oddayo ng'okubira mukwano gwammwe okimanyi nti nno gayi kati takyakwata n'amasimu gange olugenda okuzza eno okimanyi nti anvuma buvumi kati olwo mushifutinga muva ku kubanja mudda kukwasisa mpisa lwaki tankwata bulungi namugambe juzi sente nali ngenda ziteekayo kati lufuuka olutalo ankubira amasimu wano anvuma kati ateeseewo embeera ey'okwerabira eyawammese nti nno omutemu emanyani emanyika masu naye tamanya nti neyakatega ye mutemu emundu tetta agisitudde yakola ki yatta eri mechanism ebeerawo bubeezi wabeerawo omuntu agino gitrigalinga kakati gwe eyabanje ochwachwayikana mu kuyombako oli kakati kwakola ki ng'atandika kutunuulira gwe gundi yanvumye ne ayomba akumalako n'emirembe anemesa okulowooza ate okulowooza kwe kuleeta ssente omuntu akuvuga kasita akutuusa ku pointi ey'okuvaako ng'omanya akumaze kuba gwe ogenda kutandika omuwa ensonga entuufu ye bw'ayomba mugumu ebiri nga toweddeeyo nali ngenda lwaki yali anvuma anneetondere kuba twali twategeeragana bya bulungi nga ate mumwetonderaki ku ssente zange yali essimu azikwata kati wakati awo mu kugaana okusasula kubanga kukwasisa mpisa nti kati mukwasisa mpisa sebo tajja kunvuma ebyo tajja kunvuma bya gundi twali tulabye nze za gundi nazitwala wano nenzisasula olaba nange nawula ne gundi era yalwisa yezze omanya abantu abatali balambulukufu babaako ne references ezo nejja gundi nze wano gundi wenamuwoleze we zaali zikyaganye negumiikirizaako yajja lutalo olwo akukoze eki akumazeeyo obulyaza amaanyi webuto butandika era wano bw'oba toli mu bwangu omuntu bw'akusaba omuwola akakadde nga mukwano gwo bw'oba olinamu emitwalo 3 egitakuluma ng'onomukwano gwo ogulaba guli worth muwe emitwalo aga omugaye nze kuwadde buwi naye teweetekako nti nze kuwoze n'abanja bw'aba tomulinaako kali ka credit history kuba omuntu obeera naye omanya okitegeera ate n'abantu bennyininyini batandika okudevelopinga relationships ezo omuntu mbaddewo ntya naye okubanga atandika okuneesiga naye omuntu tomuwolangako wadde emitwalo 10 najja nakugamba mpola obukadde 5 gundi oba okoze naawe n'owaayo ate wano mu Uganda abantu tebalina fomo mirimu wano e Uganda omuntu awangala obudde bwonna n'omusanga ng'ali mu myaka 40 nga talinaako entity gye wali olabye nti emu employees akola talina business naye ng'ali anywa omubuuzo gundi obeerawo otya atetenkanya kati ekyo ekigambo okutetenkanya kyenjagala ointerpreting gwatetenkanyaako aba amutetenkanyizza atya eyo yensa y'omuntu muntu ayinza okubeera waawo ng'abigatta bumala ne bukwata yakalobo nakasika nekaloba naye yoyo gwe kitegeeza ki nti tali kuloba buli gwaloba aba amuloba mu bulungi nze mu bintu byendabye wano mukulu batte buli muntu yenna yalibadde mu mbeera ng'etegeerekeka mulimu abantu abatategeerekeka naye ekigambo kye bayita ssente kyawudde abantu bangi ate ssente oyinza okuba ne mukwano gwe oyinza okuba ne munno ng'olowooza muntu omutegeera naye nga ssente tezinnaba kubeerawo especially omuntu atakolangako bizinensi omuntu atakozesebwangako nga talina formal sector talina woosobola kumusanga nti ali mu kintu kiri private ali mu entity bweti ekola ki talina wasuubira musaala talina business etambula oyo asobola okukola kyonna mbirabye nze buli kyoyagala kyonna okugamba nti nno ndiiringa ne kino bate nnyinza okuba nga ndi naye wano naye nga buli kyendiiringa olina okumakinga sure naawe okidiiringiramu gwe ntumye okundeetera amazzi gano gaba ga 10 amugamba mugaye ga 12 naayitiramu awo nti bo buli kaseera bagezaako okuluupinga okuloba kati okuloba okwo tekukola
royalty tekukola bwesigwa nti omunnange ono ye wange kwegamba tomwesiga bw'obeera naye tozibiriza abiri oba okitegeera bw'aba mu njuyo teweebaka kweggalirako okumazaayo mwebaka n'akwata ekisumuzo n'akiteekerawo omulala agenda okugyawo tv nti ye taggwayo era oli agamba nti nno omuntu omuyabayaba mugenda empola ngamba atalina nnyo wano taba na ddiini magoma gavugira aliwo akutundira ku kintu ekitono ogiraba oti ng'agenda kiri akaakakadde n'akufiiriza obukaddaaga naye ng'ate golowooza nti nno ye munno weewalenga nnyo omuntu atamanyi kiki akola kyonna gwe mwannyoko nga ayagala nnyo ssente nga talina kyakola asobola okufuna engeri gy'akupangira wakiri takupangira omuwala gwe banaazikuula naye brother kankufunireyo kino kankubune naye nga naye bwakigamba oyo bwakuwa ontemerako akange gwolowooza interest ye yabadde mu kufunira kumbe yabadde alina waakola ki wabaliza waliyo abaliyo nga abakoddomi bagawolooza tebaliyo bulungi nnyo oli n'abeera gy'abadde nga gy'ali naye n'agenda ng'ali eyo ali wa sisita we nga yafuukira mukoddomi we ekizibu yajja bw'ati buli kaseera yabalira sisita okole kino ensa yaabwe gweddayo batunuulire nabonna bonna abalaba bagende bakatunuulire agenda okwekanga omubuuza naye omukoddomi ono akola ki ogenda okuwekanga ng'omutima ogwo gubeerawo tegubeera na bwesigwa oba okitegeera kyengezaako okugamba mulimu omuntu nga tasobola kuba na bwesigwa nga gwe okuyitamu gwe batte omuntu okuyitamu nga tekiriiko ddakika kasita aba nga afuna okitegeera obeera awo n'akusoma n'amanya ekyetaago kyo n'abanga akuyamba n'okuyamba naye ng'alina waagenda okutemera that is their survival we batyo bwe babeera tebakikulimba omuntu asobola okuimprovinga mu credit scores ze akikola atya anti kati gwe kakati tunuulira kyonna kyenwe natula nebakanaga butuufu byodabikoze notandikosasula ante oba wuli obulumi nkyuseemu ntandika osasula amabanja eyakwata n'atandika okukozesa ebidagaladagala n'okutuuka olwaleero tamanyi bwe yatuukayo era olugendo lw'okuvaayo oyinza oddumunyonyola ng'akiraba nti kizibu naye buli kimu kyonna mu nsi kijja nakumanya nakumalirira oyinza okumanya n'obula obumalirivu oyinza okuba omumalirivu nga naye tomanyi ate omuntu atamanyi kizibu nnyo okumalirira omalirira ku ki ngenda kukola ki olina okuba okusookera ddala ng'okimanyi kakati oyo gwogambye nina credit score wambi weebuuze mukulu bate waliwo omuntu ayinza kati okuba nga alina ekizibu kya mitwalo 10 nekimutwala nga mu butuufu bw'atunula eno n'atunula eno tewaliiwo bonna bamumanyi kati ate be basinga obungi era oli bw'omugamba nti nno oyinza okuba nga nsobiiyo olw'ensonga nti abasinga obungi we bali bajja kuyomba naye ensi ekuwa omuwendo gwo omuwendo gwo guyinza okuba nga si gwa ssente naye nga guli mu mpisayo guli mu nsaayo mulimu kojja ayinza okujja ku mukolo n'aweebwa ekitiibwa naye nga yaleese enkota ya ttooke naye okusinziira nga bw'ali bw'atuuka emikolo ng'egyo agibeerako ka transport kakamutwala aba akakola ki tagenda kusabiriza natwakeereyeko kuva lumwe ngamba mbadde ndi awo mbadde nnoonya zange za transport naye mukama yansaasidde nazze nazo we nazifunye bwoti n'abaleetera enkota y'etto bamanyi otajja tutawaana bamanyi era bagenda mangu okumubuuza mubamugo oba waakatuuka bannekojja tusaliza okulaba ekyadagwa gira wano jangu otuula wano genda
nankani jangu ono muwe omutwalo oyo agende wali soda agamba oyo ngabe kyekibuuza nga yakatuuka bw'ati tasaba alagira bulagizi genda gwoleete wali soda kyana kino sooka otuule wano simanyi ne keeki balinayo gira zine waliwo ezitumbiira bwe ziti ezira bweti omumugaa nti mafini ezo mugamba mutya mwanyiriridde eno simanyi nawe bakuleetere ng'ali ku bbiiru ye komanina munyumya ne mubinyumya naye nga bwe yazze talina kyaleese meeting tazibaddemu ne mumala omukolo ng'abasumbuwa busumbuyi n'alinda abazaali bw'agira bw'ati tobamanyi abo mutuuse ku mikolo mwatuuse buli lwabeera mu kasonda olinamu ekifo olinamu ekifo n'ogaba nange era muba mukyamalya yangu wakojja mulinamu ekifo wuuyajja n'otandika okukola ki n'okuteekawo abatagenda n'otandika okuteekawo abatagenda bannaye si mu bubi olaba mu mikolo eyo gye tugenda ddala nga tugenze ewantu wala okuziika lwakubaawo nga abantu tebajja kukyagala kukyogerako naye mu butuufu osimbula olugendo olwo nga mwagenze ddala mugenze wala obaako nekyaliiwo gwe mugenda nga munyumya ebiboozi byammwe ebyekisiru ne mugenda ne mutambula ne mujja kagonja akamwe nga mukuba ekiboozi kati buba munva emagombe bwe muti omuntu n'agenda n'abayingiramu n'akubuuza olinamu ekifo n'akubuuza mulinamu ekifo nomugaa twaze nesenga gundi mujja kufuna emunyiga nga ate ne bwomugamba nti no nazze ne gundi nga bonna boyogera bali imaginary naye afuba okulaba bode tewaliwo kifo ky'abantu bameka naye ze mmotoka tusobola ozituulamu abaana nga n'emmotoka y'olwedde agikola piikinga omuntu bw'omulaba nga tagambye nti ye muleke kati naawe ebiseera ebisinga bw'oba ogaana omuntu okuyingira bambi bamwangu muweeyo omutwalo muweeyo omutwalo afune waakola ki afune weyenyiga naye se omubaamu oli atakirowooza nako takuwa na paasi yonna nti mpaayo omuki omutwalo wooyimirira naye waayimirira nogamba nfudde n'obaako bw'obuuzabuuzaawo ng'akulimu akulinda mu makubo gonna nga tomugaa nti owaayi kanta yiiri wali gundi waliwo bubaasi bwe bakola ki kati ate mubeeramu abalala nga bantondo naye nga mu butuufu naawe olugendo lwakumenya oyagala kgenda nga mukuba ekiboozi kyammwe kikole ki kinnyikire ng'otomubuuze wazze otya kuba naye mukujja enteekateeka yabadde agikola ki yabadde agimanyi kaakati okuddako oli kojja wange gwe mbadde nkugamba asabye ebyo byonna bw'asaba kino bw'asaba si kike kaakati ono naye ateekawo credit score ye kuva lwe yatuuse asumbuwa talina kyakola ku mikolo emutuuka yayagala bamutuuze mu maaso bw'amala emmere bamuwa ekitiibwa kyonna kati wemutuuka okugenda nayagala ate ebyokumuzaayo mubikole ki kati ku sikowa yenyi mugambe nti kyenva kugaa nti credit score yaffe wano mu Africa eri mu neeyisa ya kiboofu neeyisaayo ye credit score yo oli atuusa alina ne kaleese ajjidde mu taxi naye akulaga nti aleese enkoko zeezi azazireeta azisibye tukabwa ati bannenge zino zaabako yabulunda bwadde abuleese naye wennyini nanyini mukolo bw'oba olina ensa era ogira bwoti gwe mwennyini gwazisika kojja etaano gino genda najjo kuba ogamba kantu kojja keyaleese we yajjiddeyo agamba ye munno naye gwe tebakulyangako kantu konna wabula enensi eri reciprocal tusasulingana lwakuba abantu tebaagala kukikkiriza oleeta ki ku mmeeza kati gwe tolina kyoleeta ku mmeeza okugjako okusumbwa okugjako okutoolako obutoozi kati gye nkugamba ekiriko kaliko obadde ogaa nti omuntu akeera ku makya asobola okulongoosa credit score yo kutunula mu mbeera zifaanana bwe zityo nze nina wano gye twabadde ejjo okuziika omwami mukwano gwange yafiiriddwa taata we naye twagenze ne tuziika abantu bonna obedde obalaba munnaye kimushani weebale nnyo kulabira taata weebale nnyo mwebale kujja nga buli asituka bwedde naye ng'abantu abo nabo bangi babaddeyo naye ekyabadde mu kyo kyekiri ne mu families ezisinga abantu
babeerawo ensi nebalya ne batandika kukola bintu byabwe nga naye waliwo abantu we baba balina bye bakola tebakkiriza nsi kubalya basigala batambula mu bantu ne bawoola amabanja mukulu batte bw'embeera omulwadde n'ojja n'onkyalira tolowooza nti ozze buzzi n'ondaba nti sigenda kiraba oba mpoze ebbanja lw'olirwala ne bwe ndiba saagala ne bwe ndiba nina ebyange ebimmenya nja kutambula nzije era bwe ndiba sinaba kujjajatinga nga naye nga batte yakulambula wano okoze otya kyewakola wampola ebbanja wasiga ensigo yo kati mulimu abantu aziika bwe mukuteekayo ekitambiro ky'emmisa ogenda okulaba nga yakoze eki yazze ova wano womaliriza wano wamusibudde yabadde ogenda okulaba newagundi yakoze eki yabaddeyo kati omuntu oyo kyonna ekimutuukako obanga alina omukolo ewuwe ng'abantu beebuuza naye ono omukolo ogwabadde gwalangiriddwa wiiki ebbiri emabega ono namungi w'omuntu akoze eki abantu basasula kati oyo credit score ye in terms of social w'amaanyi era kyova olaba buli kika kibaako gwe kigamba nti no gundi oyo yaba ategeka yamanya abantu abalala waliwo yabagaana obbamanya tewali nti ebintu ebyo abitegeera bulungi kyategeera yayiga okwogera n'abantu obusungu bwe bubeerawo awo ne bw'oba omunyizizza abireka bulesi gwe kati ojja kukyekanga nga si kyoli era kyova olaba ne mu families abantu buli omu amanye nti buli omu Mukama Katonda yamuwa ekitone kye bw'otuukayo bw'olaba munno oba bamuwadde ekitiibwa oba bakoze eki muleka akisaanidde abaako amabanja ge yawola abamulabidde nga bamusasula tambula wano tambula wali ogenda okulaba nga abantu bakutegeera wawola maki wawola mabanja kati n'oyo gw'obadde nga nti omuntu asobola okutereeza yes it is a deliberate tandikira mu biri bye twayogedde byenkugambye ebikolebwa omuntu by'oba okola ebitakolebwa by'oba otakola bw'oba toosasule teweewola bw'oba weewoze ng'akasente kakyesibye ne bw'oba ogenda kusasula tolinda muntu yakuwola kukubira gwe mwennyini mukubira omugambe nti owa ebbanja lyaffe ndikola ki ndimanyi naye wano ensonga zikyakoze eki kuba oli omuntu okukubira oba omuteese mu mbeera eri awkward togimukuryetingirawo wano omukkakkanya omutima nti okitegedde n'ebikyaganye kuba ebya ssente buli omu abikola ki buli ye lwakkubira okkubanja entabula y'omukwano gwammwe egenda enaabuuka otandika omuteekerawo embeera emumalako eddembe kati omuntu abadde alina credit score ennungi abadde yeekutte bulungi musajja wattu mukazi wattu buli kimwe yeekwata atya okusigala okumulamwa akolera ddala kyabadde akola andi byesi biyinza omusikalo gali naye munaye yali mulungi naye baya baaki anti ensonga etegeerekeka nze nabanga n'abapangisa ng'omupangisa ayinza okwebaka mu nnyumba yange emyaka 2 ng'abadde asasula ogenda okulaba atuuse emyezi 2-3 nga takola ki nga tasasula omanya waliwo ensonga kati gimala giwera emyezi 4 oba 5 ng'omugambo waaye sente ziruddeyo wekiba kiganye kola ki genda omupangisa oyo ne bw'aba agenda omukwata bulungi bw'oba owulira nti kikususseko oyinza omuga akali ka TV kano kaleke kagenda okagire wali kasasuleko ku sente ezimu naye bw'oba ate oli mukkufu mu mutima gwo mugaye nti tambula okole ki bw'aba yakubuulidde tambula okole ki tambula ogende kiki ekiba kimukulekeza credit score ey'emyaka 2 ng'asasula bulungi abadde asasula bulungi mu butuufu akubuulidde nti ku mulimu bangobye nkigezezzaako nsonyiwa nange enswala mbadde mu nnyumba yo mu butuufu n'alibadde navaamu dda naye waliwo abaali bansuubizaawo emirimu tugenga ndowooza mu butuufu ngenda kitereeza naye kikoze eki nawe mu mutima ak'obuntu kajja n'ogamba okay kale tambula okole ki naye omuntu yayingira mu nnyumba yo n'asasula emyezi 3 oba 4 egisooka ogwatandikiramu watandikanga kubanja ng'oyimiridde oyo tabangako na credit score nungi credit history ete yagibuilding ezasooka era mulimu abantu ng'agenda n'ayingira mu nnyumba y'omuntu n'asasula emyezi egi neyeebakirawo emyezi emirala egi 2
ogenda okuddayo ogwokusatu nga gutandika osanga nnyumba nkalu kati ate ze yali kusasudde nga yazikutte yazikoze eki azitutte ewalala gino ebiri nga gyadduse najjo era abapangisa abatalina myezi mingi nnyo banguwa okusasula naye kasita omuleka ne zitandika okuwera ng'atandika okubala naye nkwata ono musasula emyezi ena kyokka emyezi ena ate gye bansaba eri kati kitegeeza wagenda kufunawo a quarter year for nothing ng'agamba kangende nziteeka eri ewaddako bigwere enneeyisaayo noweri ampulire buli lwobanga ogenda okukola credit omuntu osobola ogitambulirako ebyafaayo ebirungi anti oli agamba awo etajja kusasula naye yasasula gundi abagamba muleke abantu babamu kati nze bizinesi eyange gyenkola kati eriba eweebwa amaanyi history gyembaddemu nze mukulu bate mbadde mu kuzimbira abantu bebweru emyaka egi 5 era client najja wano n'agamba njagala tukole kakati miliyoni zino 2 kandabe oba tunakola tutya ate oba onaagende wagoni omugamba zireke zireke waliwo abalala bajja okujja nsooge nolabe gundi wange ali wano tokyalina kyoncekinga omuntu emyaka 5 looza nkutte mmeka experience y'emyaka 5 towulirangako muntu yali akaye kati ekyo wekiba tekikumalira olupapula lukukakasa lutya tolabangako abakaana nga bali mu kkooti naye ng'endagano ziriko n'emikono nga tonnaba kudiiringa na lupapula odiiringa namuntu nasobola kudiiringa na humanity olupapula balukubira ku nassa ne lujjanga luli oligino kubanga n'oligino ze twagala nazo bazikubira ku nassa oli nagamba eno lisiiti yo naye nga bagikubira ku nassa batwalirako sijja mwogera naye mukenkufu emakerere ne bamutwalira empapula ze bagaba ez'obuyigiriza emakerere n'olwa nassa professor nondakwa nassa Makerere University londako oligino yammwe yalonda nassa yalonda nassa ono nassa kyati kisoboka so olupapula awe lwatuuka na ebungereza nalabako ku baana nga bakuba visa aba Nigeria n'akukubira nti olina obutuuze mu Bungereza n'akakwata n'akateeka mu passport bwati ng'ogenda n'osaba omulimu n'okola ne bagukuwa ne NI ng'oyinza okusaba ebiseera ebyasookedda nga tekinologi tannakula nnyo tekinologi nga tebasobola ku cross checking nnyo na computer ne kitambulira ddala muzuuli okutaliko kye lwensonga nti empapula zikubwa bukubwa kati osobola okukigira nga yo fake yo ekola ki weeri era nze abantu bagiranga oli ng'ayinza okwagala okusasula sente twabadde tujjano tukime risiiti ng'omuga kwata sente ziteeke ku akawunti omubuuza oziwaani nti nziwa Yasiini Bakaluba akawunti esoma mannya ki ndi Yasiini Bakaluba gwe ziteekeko okwata risiiti kyotaddeko sente okwata risiiti kakati wino wenaakuwa olupapula olwanga olwa nassa terulina backup yonna kubanga ne risiiti gye ngenda okukuwa nagikubiddewa ku nassa tewali system ya gavumenti yonna gyeri bawansi wali lwakuba abantu mulimu ebibateganye mu kubonyaabo mu kutegeera so nga bw'oba okutte sente n'oziteekera ku akawunti kalisiiti ne bwe kaligwa gw'ogamba bugambi mu mwezi ogwokubiri omwaka 2025 nateeka ku akawunti yali namba bweti ne bweti kale nayo njerabidde poliisi esobola okubuuza ne bababuulira nti amuna alinamu akawunti akawunti namba bweti ne bweti n'obagamba mugende mu bank statement ku lunaku bweru balabe nti kakati naziteekako batte yaziteekako kakati awo omusajja akubuuze sente zo zeeganya zine zeyateekako zaali zaani ate ekyo ekitegeeza nti nno entity gyenkututtemu erina credit score era olupapula olunaavaayo nti no waluvudde mu banka gundi omulamuzi ajja kulutunulako ng'ekitiibwa kyaluwa si kye yali wadde kalisiiti akakola ki kennakuwa kubanga ako kalisiiti nsobola okugamba nti ogwo mukono si gwange
n'agenda mulete ba handwriting experts subject to interpretation ekituufu si kyekyo omanyi oba ne subject ne gundi naye nsobola omulaba naye wuwo oba we nali nkasayininga kuba meka wana abasayininga ku ndagaano ng'agambye omuntu sooka ompe ID yo asobole okulaba nti no signature eri ku ndagaano yeeri ne wali okimanyi nti batono oli ajjawo wali nti tutaganye ng'ateekako aba ne kasignature akakookubiri ng'akateekako nga sike kali ku ID gwe ng'ogenda bagenda okujjayo ng'ajeegaana okutunulako nga tewabi cross checking naye kyabeera mu bbanka kireese mannyago olw'omulamuzi alitunna naga nti kale wazeeganye ne mobile money eraga nti yavudde ku ssimu eno kweno lwaki bakiwa mangu ekitiibwa kivuddemu MTN kivuddemu Airtel is a reputable entity credit score yaayo weeri okitegeera kati beerako mu mbeera nga bagamba gundi oyo tasobola akola kintu yamuli azamanya miliyoni tekisoboka naawe tekisoboka eyagize gundi ne mu kuziika kwa gundi wano yabadde n'akakadde kamu kitundu nga credit yo eri waggulu buli muntu lwamanya nti nno olina omuwendo ogwo ensi eba ekutambulidde gwojjo njagala okimanye abasajja abagagga obalaba ayinza okubaako ebintu bye byakola n'afuna supply y'ebintu n'agenda mu credit ng'abantu bamuweereza credit bamuwa credit oyo nga tebamanyi nakumanya nti ne ssente ezigenda obbasasula tazirina naye ng'ebintu bye byonna bisigala bikola lwaki credit score ye eri waggulu kati abantu abamu abuuka na munwe n'alekawo enkota wakamukwasa akasente kafaananye bwe kati katono n'alyaza amaanyiza ku olwo gw'omanyi kyekitegeeza katugambe nti nno oli waka n'oba ne mukyalawo najja n'ayoza engoye najja n'akugamba owaayi kulubatte gino emitwalo egy'etaano wagirekamu mu gundi nti nabadde njoza tewazibanja tewakola ki ako nno bamaama tebakakolera ddala era bagenda kubeera baga aje osaaga nnyo wayiga okusaaga ngudde ku kizike ate nga nkikuweereza naye omuntu akutte ssente ezo n'aziteekawo bw'ati omusajja oyinza n'ozikwata n'otazimuwa n'oziteeka mu wallet n'ogenda naye credit score gy'aba yebuildingidde ebeera ndala gw'okimanyi waliwo be bakwata omusajja ne bamukwata oba yakoonye emmotoka ya muntu naye ng'abeera gy'abadde ka ATM kaadi ke bagenda okumugiraawo okanyamulaba ng'agamba yita John amuwe ka pini namba agende ssente aziggyeko naye nga mukazi we waali yazze dda waali awo gwe yasoose n'okkubira obwedda waali awo bagamba leeta sasula emitwalo nkaaga sasula emitwalo nkaaga nga banaye nga kale mulindeeko John kajje nga kapiri kagundi kano alinda John ajja agenda akole ki ajje akasente akaleete nga naye munywanyi ono amumanyi bw'anajja n'agenda wali ka ATM n'aziggyako ajja kujja jjeyo 85 atuuka azikuba accountability wembadde nzijjawo nyenjakala okwanguwa nzijjayo 85 saagadde kujja njagadde nninyeko boodano tugire bwe tuti ayi bwe tugizaawo gundi abadde waliwo wa traffic abadde atusumbuyayo mbadde muwadde yesatu nga zifunye ka accountability ako credit nga agitta okitegeera njagadde okujjawo tubadde tetunaba kufuna byawo n'omugamba tuli mu kulukuusi tuli mu kulwana ofunye oti obudde obugenda okucekinga balansi wange olabe nti nno n'etaano gisobola okukola ki mulimu obuntu obukola ng'oli ayinza okugamba isoke naye nga naye gundi oyo mulonyereyo ku bya ssente okitegeera kati ako ke bayita ka credit score mu mutima gw'oba okakola ki oyinza gwe kakati kyenjogerako oyinza okubeera awo batte naawe ngogana wayi bwe mba nzirinamu abaakambalekera ne bakola shopping naye bwe ziba teziriiyo nankinga ono kamugulire ebyawaka byonna kuba otegedde eza sambala tezijja kukola ki musajja watu bakulaba kaleerwe gwagula buno obutungulu gwakola ki kuba bamanya bw'onaamuwa agula obw'omutwalo ajja kuleeta bwa 3 naye ng'ate ssente zaakoze eki ng'ogamba kaŋŋende
omusajja yagambira omusajja yanga nti nze waka sente zendekawo zeezo bwolekawo omutwalo tokusangawo ne mulya bwolekawo ebiri era tosangawo naye era etaano era tosangawo naye ate nga mulya ayaze kati zendekawo zeezo kakati n'ekyo nakyo tusobola okukikola ne tukitwala mu analysis efaanana bweti nti sente ze tulekera bakyala baffe tubeere deliberate nti tubasasula obuwadde nobanja tosaba kati n'omanya nti ebintu by'emutuma okugula bisobola okuba nga bya mitwalo 6 naye kandekewo 10 nga mmanyi nti ena jijja kubeera miki jijje yamanyi bwayiyawo nayegasimugambye nti kwata kati agenda akole ki agenda aleete naye embeera eyo tugyogeddeko nti tuba twesasula naye tumusasula naye bwe biba biganye awo gwalina okubyekwatiramu ate bw'oba obyekwatiddemu takuyita omukopi abamukopi anti kakati awo alina okutegeerera kati amanye nti ziri nange olaba bulijjo bampa anti kakati ayinza oteekawo olutalo lwaki ogenda kale kakati bw'olaba omusajja bw'omulaba alemezzaamu muleke kubanga ayinza okuwa 6 gwamanyi ogwetaagisa okukola naye nga gwe omutima gwo gwalwala okubanga okola ki okubako kati ate ku 6 ate n'otoolako 2 kati agenda okulaba omusajja watu teyeetegese kulya binyeebwa ng'otandise muwa binyeebwa ng'ate ye amanyira akanyama ke ng'ate akamanyi zaakuwadde zibadde zisobola okukola ki kale Sumaya Bakaluba nkulamusizza naye ate enesimu Sumaya Bakaluba ngambe nkwade ekitwalo nkiwe haji kaneesokole akitadde ku simu yange sigenda nze ku kya birthday kitwalo kiikyo galamu wetegereza sente naye ekibbeeyi kiba kya bbeeyi akapapula okasanga tuuse mu state eyo tekaba kacupuli obucupuli gaba mabaati eyo Sumaya Bakaluba obadde olowooza nazikulekera Sumaya weebale nnyo weebalire ddala era wenva wano ekyemisano kiguze haja agenda kulya bulungi awo okulya entula wano walaze kulya entula tutuuseyo tutye eyo walaze kulya omutwalo gwe gukunyiizizza olosenga gwagumpadde wali nangidde byenkanaki ezuga mu mbuuzi ezo teeka yizike yaffe ani yali amanyi ani yali amanyi balyoka ebinusu ne batakola bingi towonye ebinusu Coffee Brown towonye ebinusu shilling 1000 ate kati otandise ejjiragira ku maaso antungo ebintu waliwo kye bayita ekyama omanyi engeri omulembe gwa Katikkiro gye guli omwerufu nkwongereko goza zino nazitereddewo ki kala yokka etakiikirwa bya bufuzi wano mu Uganda naye gye tusiba tutambulirako ya Brown webale guno omwaka ngenda funa ebirabo Mukama Katonda nsaasira bireme kuba bwebiti kati abasigadde balina birthday bwe biba bwebiti bibeere bya ddoola ebya ddoola ziri wano kiwedde Sumaya n'abalaba bamulabireko mukole ku bintu mukoppeko muleme kukoppa biri byokka mugabe ku ssente twala tugenda okudda wano ng'essimu ya Haji baagala girookinga nti owaayi sente nga ziyitiridde kunaleeta oli soke ekyaleeta amanya waliwo emyaka ekyaleeta amanya gegamu tewakyusiza sikyusangako tolina ndala gyobawa temuteeka kweno bannange omanye eno yafunyemu obuzibu bamanja kitompa sente zange kale kanzikuwe naye toteekako MTN teekako Airtel kakati wanayogedde ekintu ekyo nina omuntu gwe nali nsindikira ssente nga nze ennamba gye nnina gye mmanyi nze olwagira bwenti okunyiga nosuulako
waite dakika nga 2 hello kati okoze kyaki obadde oyagala sente nzikuwadde gwe tomanyi nti oluzitaddeko bazitemye butemi akakati nze nategeddeeko bannange lwaki tosose kunkubira ddala waba odonjagaliza kasanyagaliza omukutu ogukubeeza nemugamba badde bakubanjagali wasigaddeyo mmeka wasigaddeyo emitwalo 3 konze kale zikendedde kati sasula ezo ddemu weewole kale ate mu Uganda ano kalicha y'okusasula si bintu byaffe nekyova olaba nagamba bizinensi zange nali nazigaanira ddala oziteekamu abantu wano omanyi bali ka credit score ako kalabye nakugambye nti omuntu abeera mu entities nga zimulabirira nga alina omusaala ogwo guli guaranteed ne bwaba olumu si musasuze continuity eri emutereeza kyova olaba batuuka nti no MT gundi ababaka aba parliament bazze oyo kamuwola ebibiri bakirina already nti ono omuntu agenda kuba n'emyaka 5 sente z'omusaala gugenda kujja buli lunaku kati awo naye kimanyi nti n'abaka ba parliament wano singa tekyali ekyo omanyi kasita omuwola sente zo olina kuzitema ku akawunti parliament erina okusasula naye singa tekyali ekyo kali akaze kalikomyewo era bw'olaba ne bano bamuwola mu motoka aga nti gundi kyegira nti bagundi ba MTN bagundi bweti kati nze nina munywanyi wange kankusale is a member of parliament amwogeddeko sijja mwogera linnya ninga ali mu Uganda munebweru w'ekibuga naye olwaleero bamubanja buli muntu amubanja abantu abo basasula sente mmeka omwezi ndowooza agwera mu miliyoni nga 6 byonna ng'obigasseeko miliyoni 6 byonna binaalawo ensi buki waliwo asobola okuweza 6 n'ab'ekikumi byebali bonabona bwalawo ensi ng'obugasi miliyoni 6 eza Uganda nga bazisasula muntu it doesn't matter zigenda ku akaunti za muntu nga yalina ozikozesa allowance facilitation biki mafuta simanya biki tugenze wano travel allowance biki bototolinga kwange era bazibawa abantu kye bava bafiira ku bipande wayo n'abayingira 10 ekya sente alibogata zino ngoyingira abasoka ne bakocha yawe ebiri we kubeka enfuufu tezirika accountability bogata wano kali waliwo zitambula 10 kye bali awo buli mbaka awo tekirika accountability tekiriko kubuuza gwegenda ekyo tekyana mu banka wakinona wali kololo kye bava abantu bafiira ku bipande abantu bansabye mbakiikirire naye bakwata nnyo bu video naye tebakwatangako bantu nga bazze okubasaba bawandiika amabaluwa ago basobola okugatuwaffe totuvaamu bw'otuvaamu wano eno constituency ebeeganye abambi ate nabo baba tebaagala naye naga abantu bange ani anaatuusaayo kakati nve wano abantu laba mamagundi ddala waakaaba mugenda okumaliriza emyaka 5 nga tebamulabangako ku ffulo naye ng'ebizibu abikolako nnyo banna gundi yawangula Kiwanda gwe weenaale kolera omanye bya gavumenti sajja toyogera binaka si weenaaleemu ene simanyize byawagira gwomanyi oba ogiwagira batowagira nze teteekaako mmere ku suwaani yange kale ebyalero lwaki tebikoma omwemulugunyaki tugwedde mu kwemulugunya badde kali tukabaliriza abantu abali straight forward tugenda kawuzika abantu abali straight forward entities zibayamba okuba nti no bagenda ku continuity eyo emuyamba okuba nga asasula abantu abali inform abatalina structures entuufu bakyankalanamuuko omusaala gwe bajjeyo obuzi kyova olaba abantu bafuna salale ku motoka obuntu obwo bubangweza wabamanyi balina ow'okuzijja nga tebanabana zifunako okoki zifunako access zivaako direct ababeera bangu naye wano omuntu munna Uganda
nga yalina okusasula abeeri abebweruze banyanguyiranga kubanga omuntu aba amanyi omwezi we guggwako bagenda kukola ki bagenda kukola nakugamba waliwo omwami namuzimbira Fred Oweya aligondi ali Japan kati bwe yalabanga mumaze okumuzimbira biwedde aka Uganda ne kadda n'atayagala kukola ki kunsasula n'atambula n'agenda kakati wayiseewo ebbanga tuba ku interview nga zino ngamba nze bannaabana abantu e Uganda be babba naye nze abantu abakanziba ninawo Fred simanya imbisibwe weeyo president wa bannayuganda e Japan waliwo n'omukyala ali mu America bamuyita Tina bantu babiri kakati bwe mwogerako nga bakamuweereza nti aji yakukoze eki nti yakwanise kakati wiki ng'emu emabega nga musanga mu banka tuba tuwogera nze ndaba muntu wanansanyukidde naye nga simukola ki simumanyi kati tujjukira njogera nabo bwogezi ku simu kati kyava neyanjulya nti nze wanjukizza nti wanjukizza nti ezakusasula nga mugamba munnaye ne mugamba ndi wasasula ate wasasula tewasasula munnange nagiraawo omanye ennyumba nagizimba paka we batuukira okugisereka kwolo plate kaakati naŋŋamba ndi kusasula nga mmaze okusereka kaakati bwe yaŋŋamba nti ali nsasula nga amaze okusereka ne mugamba kale tekirina mutawaana n'otomanya agenda kusereka olwo anti munne aba agenda kuseresa ssente naye zo ziba tezikyali nnyo za mugaso kati ate okusereka biba byaggwa kati ng'asereka bwe yamala okusereka ng'akola ki ng'asirika nga wayitawo ebbanga kati anyumiza bwe bamaliriza omwana yagiraawo ng'akwata kakando bwe yakateeka mu nnyumba nga tennaba kuggwa nga ennyumba ejja kati ebizibu byagwako ennyumba yange ekola ki ng'ejja nga mugamba nno munnange olumufu abantu abatakwata bintu abatalya ssente z'abantu tuwe tuwanika emikono Mungu awulira ne muga sikiwa nti nakusabira ekibi naye waliwo mysterious ways ebintu nenjagala okusasula bwe nali ngenda okusasula ate nambulira we bagira ne bamutwalako ssente ze ngenda okulaba omusajja alayogera ebizibu bingi konze naye ssente ngenda okulaba kuze mubanja nali ku ttiiru eno nga naye ali ku ttiiru ndala ku ttiiru ngenda okulaba akasente bakola ki bamwanga naye ngenda kusasula haji kino tulina okukitereeza tukitereereze ddala kijja kuggwa mpe enamba luli kyenkola okimanyi akwata ssente ateka mu kisawo akusaba namba ya simu afulumazi kutole ku mobile money yandaga nti nagenda kunsasula ebyo bijja kuggwa mangu naye nga bamuwa akola ki apakira mu kikutiya n'atambula n'agenda nze ow'emyaka emito ennyo atutte enamba yange y'essimu luvannyuma kati lw'emyaka ebiri ajja kulowooza okunsasula enamba yo tagirina muli we nali ntambula ne nga ndowooza olunaddako anaalaba musingi nga gwe gumaze okubomoka ategeere bamubanja munnange alowooza nti ndi mulogondeka ategeere munnange negira sasule wabaawo ebintu nkugambye abo bokka be baakamenya rekodi bagamba bootya bowe ekitiibwa era oli bw'ajja bootya omubuuza n'omuga naye weebakootya kubanga mukama bw'aba mulimu abantu wano ababba naye nga embeera ebateekeddewo obubbi mu butuufu nga abipanga tebikola omanyi n'okuba obulungi olumu kwongera ensa sisobola kutwala mitwalo gyo 10 ng'ogirina naye mubaamu agitwala nga mu butuufu naye alaba kiswaza naye agaba nnenzira eka nkole ntya obwana bwatunudde bwakoze butya n'atandika okuwanvuya siga nti taziinaamu naye nga bw'azikuwa talinayo kamuuvu kankya kyokka yaleseewo abantu eka ssebusa akuba buli kaatwalayo kiringa kyuma kya ŋŋano n'agamba lindako okwo kati ogenda okwekanga ng'embeera emuteese mu ngeri ey'obubbi naye nga naye senga yalibadde bimutambulira mu butuufu teyalikoze eki kakati bw'osanga omuntu nga tali mu buyinike naye n'asalawo okubba oyo mulalamu kale
butambudde banyabo ne basebo olunaku luno olw'omukaaga 16 abantu babuulire studio yaffe egenda okutandika omwezi ogutandika omwezi ogutandika inshallah bigenda kubeera bya invitations bw'olaba tukuweereza akantu bw'olaba tukuyise ng'ojja masavu gawoma gookya twabagamba bino ebintu biralamu kati mutegeere kati wano Bukoto tuva Bukoto kati tuyingira Naalya wano Bukoto kati Bukoto tumusenguka abange ng'oyogera bingi tuva Bukoto tuyingira Naalya mutegedde tuva Nakawa tuyingira Kololo wekyanga nga atayambadde mujozi bananga akuube banyabale basebo wamutuuka nga temuwangula